Ambula mu Kampala awasinga eremesebwa lw'abali ku bigere okuba mu kanyigo n'ebidduka kwe kubakolera oluguudo oluyita waggulu. Oluguudo luno lwe tutunuulidde mu Let's Talk Twogere okukulaga we lutuuse nga lugenderera okugattulula kalippagano mu kibuga Kampala. Enkozesa y'oluguudo luno erambikibwa aba Uganda National Roads Authority UNRA okusinziira ku Alan Ssempeebo omwogezi w'ekitongole. Ekkubo lino lya kuvuga kweyongerayo era tekuliko stage nti ogenda kujja oyimirira ogenda kuvuga kweyongerayo kugenda gy'okola ki gy'olaga. Nolwe tusubira bodaboda kupaakinga mu leeni ate emmotoka we zirina okutambulira kati nga wali kugamba okugeza nga wali eri leeni tutaddewo n'akasaza ako ke tutaddewo kamaakinga akalaga nti nno kabidduka. Nolwe tetusubira boda kujja kupaakinga awo ate. Ssempeebo agamba tebagenda kukkiriza babidduka kusimbawo kutikka bantu naye banaakigondera okuli n'emmotoka zino eza takisi eziriko ebigambo State House. Nolwekyo bannakampala tufe okulaba nga tuyonja ekibuga kyaffe, pulojekiti eno ezze tuleme kugikyafuwaza. Tukole bye tusaanidde okukolerawo. Tosobola kati olaba oli atundira wali ffene wabwannyuka n'abireka awo. Ekitundu ekisooka ku luguudo luno kyenkana kiwedde lutudde ku Ntebe Road ne Mukwano Road ne luvaako amakubo agagatta mu bitundu ebirala. Bwe tutandikira ku Sebana Kizito Road abasinga gye bamanyi nga Container Village awatundibwa eddagala ly'ebirime n'ebisolo olaba obulungi bwalwo. Enguudo eziyita waggulu ziwaniriddwa byuma ebisiigiddwa langi enjeru wabula kyakwetaaga obujjumbize okulongoosa ebyuma bino olw'enfuufu ya Kampala empitirivu. Abatambulira ku bigere batandise dda okukozesa oluguudo luno oluyita waggulu olw'ebigere era kibanguyiza okusala ekkubo. Waggulu eyo eteereddwayo obutundu obw'okusimbibwamu ebimera oba ebimuli okulungiya ekkubo lyonna wadde mu kiseera kino likyali lya kigubaguba. Ekkubo eriyita waggulu lirabika bulungi ng'ovudde ekibuye n'oliraba bwe lisituka liti mu bbanga nga liwaniriddwa empagi era emmotoka zeevulumula. Bw'odda ku luguudo olwa Mukwano wazimbiddwayo ekkubo eriyita wansi ekimanyiddwa nga ttano era lino liteekebwamu amataala mu kiseera kino lireme kutiisa babidduka wabula kye tutamanyi oba banaalissaamu kamera mulengera okukwata abanditeega ab'ebidduka okubabba mu budde obw'ekiro. Twogeddeko n'abantu ne basima gavumenti okuteekateeka enguudo ezikozesebwa abantu abangi nga bassaawo n'ebifo we basalira okutaggulula kalippagano. Abantu baffe bangi bamenyekeddwa wano nnyo ebigere nga babatomera bano baganda baffe ababodaboda amala gavuga kati engeri yo omuntu nyaba nga atambulira waggulu naye kijja kuba kyansawala nnyo okulaba omuntu nga ow'ebigere nga bamutomeredde wano ng'amenyesa amagulu ate nga pulezidenti yatuwadde yatukoledde ng'omuntu osobola otambula nga weeyagala naffe ab'embadiga tutambula bulungi. Oluguudo lugatta bibiri empagi ez'enkokoto wamu n'ez'ebyuma ezisimbiddwa mu bugumu bwazo nga z'ez'ebyuma ziriko emisumaali kamiimo egisiba. Osinzira waggulu n'olengera wansi emmotoka ne pikipiki bwe bitambula era bamu batandise dda okwekubisizaako ebifaananyi eby'ekijjukizo okuva ku ludda lwa paaka okudda ensambya n'awalala. Abamu ku b'ebidduka bazze ku muze gwabwe ogw'obutaagala kulekera balala kusooka kuyitawo ekimanyiddwa nga giveaway era obalaba nga benyiga. Bingi ebikyalukolebwako okukyusiza ddala endabika y'enkulungo eno era essaawa ya Queen eyakyaka ennyo mu kifo kino ekomezeddwawo nga bwe kiba ku bibuga ebirala ebibaako n'obubonero obw'enkizo obubyawula ku birala. Bingi bikyetaagisa omuli okusomesa abantu ku nkozesa y'oluguudo luno era tekimanyiddwa bano abakitandise banakituusaawa nga baleeta emizindaalo okwagazisa abasala ekkubo okuyita ku luguudo lwa waggulu obutabatomerera wansi. Tubategeeza nti amakubo gano gagasiyizibwamu bakyalina okutereeza ebbali w'ekkubo abantu gye bayita okussaamu amataala kuba ababbi mu budde obw'ekiro bakolera mu kifo kino. Let's Talk
twogere. Byakyambadde Lawrence ne Kasimbazi Yusuf Sorot TV Omunyo.